Yes, dear Pastor, I'm so glad to share your pulpit. Not so many people would like to share that thing. It looks like it's little, but people say no to others and they close them out. It's my privilege to have you there. Thank you so much. I hope somebody took you through in the morning. Yes, that's Bambi, and he did a good job. All right. Thank you. My very good friend here. He's going to take you through now. Thank you. Mukulikeyo nnyo mujenisana. Abakyala bafumbye mwe bali nnyo mwe balire ddala. Mufumbye nnyo bannyabo. Mugabudde nnyo bassebo. Makya twalabye ekibuga London. Ani ajjukira bye twayogedde ku London? Tutandikire awo. Ennyabo. Omusingi gwali gw'amaanyi. Yes. Ate nga kyazimbibwa baki? Balooma. Erinnya lyakyo Londonis, naye ekifo ekyaki? The brave and the bold. Abawaguza. Let me take Pastor through quickly tugende ku CBS. Throughout the series, we are going to rotate around Hebrews 11:1 and Genesis and 1 Corinthians 3:11, and then other scriptures will be coming in between. And now we are looking at the foundation, and we say that London was built in about 50 AD by the Romans, and it was known as Roman London. Why? Because the Romans built it. And when the Romans founded London, they derived the name from the Semitic word Londonese, which means the place of the bold one. Because when they invaded, they were bold to take over. After they invaded Britain in 43 AD, the Romans built a bridge across the Thames River. So London is about 2,000 years old. And the city was to last forever, as long as the world still rotates. That was their plan when they were building the city. And it still exists until today. London has got the underground passages that carry a lot of things, including people. People go through there, and some of them stay underground. And what made London strong up to today? What was it? Foundation. What was it? Omusingi. The foundation. Now, omusingi gw'amakaago gwazimbibwa ku ki? Omusingi ng'ogenda okwana omuwala gwazimbibwa ku ki? Mwekanze nnyo. Wangi. The foundation, Hebrews 11, Hebrew, ekitabo ky'Abaebbulaniya 11:1, bugamba nti okukkiriza kitegeeza okukakasa ebyo ebisuubirwa tulibikola ki? Tulibifuna. Era bwe tutabuusabuusa mu ebyo bye tutalaba. When we go into the marriage institution, we build it by faith. Tetusobola kumanya nti ono omukazi gwe ngenda okukwana olwaleero agenda kunzalira abaana 7. Ani yali akitekedde? Muwanike emikono. Tosobola kumanya nti omusajja gwe ngenda okufumbirwa mu maaso eyo ajja kufuuka minisita oba afuuke pulezidenti oba afuuke kino afuuke na kiri. Moi yali musomesa. Moi yali pulezidenti wa Kenya. Akati bwe yali nga musomesa n'awasa mukazi we nga bali ku ddaala eryo lyakisomesa. Moi afuga ensi ya Kenya, abeera emyaka gyonna gye yabeera pulezidenti mu Kenya nga muwuulu. Ani amanya ensonga? Omukazi yagamba nze seefumbirwa pulezidenti.
ye n'asigala eno mu kisomesa. Akati naye obwongo bwe bwe buto obwamukola ki? Obwamugamba yeekubamu akafaananyi nga tasobola kubeera first lady. Agamba nze omusajja nafumbira musomesa, ate kakati olwaleero president. Sebo genda mu maaso. Era Moi n'abeerawo emyaka gyonna gye yabeerawo nga muwulu. Kakati lubereberye okuviira ddala ku ntandikwa y'ensi, Katonda bwe yatonda ensi, ebintu byonna bye yatonda yayogeranga na kigambo. Wabeerewo eki nekikola ki? Wabeerewo enjuba nekola ki? Wabeerewo omwezi, wabeerewo kino, wabeerewo kiri, byonna byonna buli kye mulaba ku nsi ne bye tutalaba ebiri wansi w'amazzi ne mu bbanga omwo mulimu ebintu bingi ffe bye tutakola ki? Naye Katonda yakola ki? Yayogeranga bwogezi kigambo. Era bwe yayogeranga ekigambo olwefuluma kyabanga tekinaggwayo nga kifuluma kiti kiri kye bagambye okubeera nekikola ki? Nekibeera. Naye bwe kyatuuka ku muntu, omuntu yali ayimiridde ng'agamba wabeerewo enjuba, wabeerewo omwezi, wabeerewo emunyenye, wabeerewo kino, n'ava waggulu n'akka ku ttaka n'afukamira n'akubumba. Amina? Kitegeeza nti yali akola ekintu eky'omuwendo omungi ennyo. Amina? Nga si kyakuzanyirwako ate nga si kyakuzanyisa. Ndi ku sipiidi y'amaanyi. Katonda bent down to earth to make you. Everything else he did, he spoke. But when it came to making you, he bent down on his knees and he started molding you little part by little, one after the other. Ngakutaddeko ennyindo n'agamba nti eno ennyindo efaanana n'eyaani? Nakuteekako amaaso nti n'eriiso lye lyange eddala eryani? Erya Katonda lisobole okulaba. N'atuteekamu eddoboozi eryogera eryosobole okubeera nga lyogera ebiki? Ebintu ebikulu. Era yatukola na mikono gye n'engalo ze. Amina? Kakati bw'amala otukola Katonda otukiraba mu lubereberye 27 n'28. Bw'amala otukola yatukola mu kifaananyi kye. Babeka bano abafaana bataata baabwe ab'oku nsi muteeka okuba mweyagala okukamala. Nze no nafaanana taata wange. Kati neeno abantu bagenda nabagamba naye bano eruusi ng'ofaanana taata we. Olwo kazino wange omu yabeeranga nga kuno omuyita Sesanga, naye yagenda n'agamba naye kitaawe yakosebwa nnyo kubanga wamufaanana. Singa wali mulenzi twandibadde mu kika tulinamu ddala nemumanya oyo ate bwe singa tali mulenzi nandibadde nga sigasanga kati. Naye nga kugamba alaba nti ekifaananyi kya muzeeyi ekifaananyi kya muzeeyi kikola ki? Mbu olw'okuba mwekiri naye ndi muwala. Okiwulidde? Naye kakati bwe tuba nga tufaanana Katonda kitaffe mu kifaananyi kye mwe yatondera omusajja n'omukazi. Amina? Lwaki yatonda ebintu bino ebibiri ebimufaanana bibeere? Katonda bw'amala obitonda n'abiwa omukisa. Mwakusomye waawo? And he blessed them. N'agamba be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Kitegeeza ki? Nti tubeere ba mukisa nga ye, naffe ku byatonze ebiriwo twongereko, ate ne byatonze byennyini tubeere nga tubikola ki? Nga tubirabirira, nga tubifuga, nga biri wansi waki? Wa bigere byaffe oba wa mikono gyaffe. Y'ensonga lwaki bw'amala obitonda agamba wali Adamu
nga maze omubumba nga mubumbye mu kifaananyi kye namugamba omanyi mukwano jangu n'asembera biibyo tuuma ko Adamu nga neyanziza munyeera ne kayitawo ekkovu ne liyitawo ekisaanyi ne kiyitawo eki mubyogere nammwe enkima neyitawo eggongolo emamba ekkobe kino kimuli kya rose eno ngabi entugga entulege enjovu efumbe engonge. Pastor, when you are back home, what is your totem? Do you have one? Do you have a totem? Any animal that you relate to your clan? Yes. What is it? It's a monkey. You know? My own clan is the lion. Lion. There's supposed to be a bush in the forest, and many years ago, our forebears were supposed to have come in contact with a lion who would have destroyed them. But if you please, was generous to them. And so there's a lion there that symbolizes this Your being. clan. Yeah. Did you know that the pastor belongs to a lion kirani? So, here you've got people of the same. Mumuwalinya tiyeserwadda. Mumuwelinya. Mumufumbire ekijjulo musumba mumuwelinya. Ekiyimba. Ebyo mbibalekedde. So, Katonda nga mukwano gwe Katonda teyawakana na Adamu nti eryo si erinnya ettuufu wandibadde oli waki linnya ddala kubanga bwe yamukola waliwo intimacy omukwano ogwo ogw'omunda okuviira ddala muki mundaye kakati ebyo byonna nga bibadde awo ebinyonyi n'ebirala nga ffe tulina okubifuga. Kati Katonda bw'amala okutonda omuntu yatonda peya etya? Peya emu. Lwaki Katonda yatonda peya emu? Naye ate n'amala n'abagamba nti muzaale mwale. Wangi? Bakole ezzadde eryo abayita Katonda. Naye maama mulizaala ddi nga muli bantu omukazi omu n'omusajja omu bokka? Mulizaala ddi abantu ne bakola ki? Ne baala. Kakati Katonda bw'amala okukola omuntu ne akola peya emu, ekigendererwa kyali nti buli abo ku nsi buli omu n'emirembe egirijja nga bamaze okuzaala buli omu ku nsi alina omusajja we. Buli omu ku nsi alina omukazi we. Amina. Totuula wano tukyali ku musingi tugenda temweraliikirira. Totuula wano n'ogamba nti nno abaami baakubula omusajja wo gyali. Amina. Kakati lwaki tubeeranga bwe tuli? Abalenzi bagenda ne bagamba nti nze abakazi baamula. Kakati munoonyeze yenna kwe muleeta ne batumye ne bakuba e Uganda. Banaye waliyo omuwala ayagala okufumbirwa mundeetere. Temufaayo bakakoma mu P7 mwe mukole ki? Muleete. Nze bya visa byonna njabikolako nina status era n'ebirala mumuleete. Is that your woman? Wangi? Oyo mukazi wo Katonda gwe yategeka. Lwaki okubira ab'e Uganda bakufunira omukazi ng'ate yamukola waali? Wangi? Mugambe Mukama, I'm so ready. I'm more than ready. In fact, I was ready yesterday to marry, but where is my woman? Wangi? Mugambe Mukama,
ekiseera kituyiseeko omanye ebintu bino bwe tutabiteeka mu Katonda ne tubyekolerako yensonga lwaki tubeeranga bwe tubeera bw'ogamba njagala kuwasa naye ng'ate ono tomukoze eki tomubuulidde mugambe naye Mukama ekiseera kituuse tufune omukyala tufune omubeezi ogamba otya Mukama naye Mukama Desemba ono teyandiweddeko kubanga naawe ebintu obiraba ebikemo obiraba kino okiraba kiri okiraba Mukama kikoleko tukole ki tufune omufumbi w'ettooke within no minute Mukama ne womuteerawo obubonero 100 ajja kukulaga bugweyo akukakasa nti yoyo amina Gideoni kali kasajja nga bakanyooma akati Mukama bw'amutuma omulimu namugamba Gideoni gwajja okujja abantu beewammwe muki mukunyigirizibwa koye naye Mukama nze ate mubeewaffe nze nsingayo buki obuto ate sirina kyenina ndi mwavu ate kale oba gwontumye bibere webiti ne webiti ne webiti Mukama nakola ki nakikola ekuba neetonnya ku kino wali ne waba wakkala naye Mukama okuba kale nabirabye naye kale kakati leero etonye ku kino wali wewaba wabeera wakkala era Mukama nakola ki Gideoni teyamatira biki ebirala byamugamba naye Mukama naye waliwo bamagician bangi ebiseera bino oba olyawo kale empaayo akabonero akalala naye buli Gideoni kye yasaba Katonda nti yamutumye Katonda yakituukiriza n'obwesigwa amina Gideoni n'alyoka akuŋŋaanya endulundu y'abantu abaye mujje tugende Katonda yantumye mujje alona namugamba gundi sinnabayita mugende abanasobola okunywa amazzi bwe bati beebo bojja okukola naki n'agenda ku test put God to task ajja kukola ki kukikola munnange olwali olwo nga bibeera bwe bijje Gideoni katuveeyo kakati Katonda bw'amala okukola omuntu n'akola peyo etya nga buli muntu yenna ali ku nsi kuno alina okufuna essanyu y'obufumbo ng'alina okufuna ku maka ng'alina okufuna ku baana nga yeeyagale n'ebirala naye olw'okuba nti nno omusingi mujjukira ekigambo omusingi buli lw'oyabiranga eby'obufumbo jjukira London lwaki nayo gigise kubanga tuli wano badde tetusobola kwogera byeri ebyamasiro biri wala nnyo abamu tebamanyi nayo bamanyi byawano akati Katonda n'ayagala nti abantu bano bwe babeera nga bazadde abaana bajja kuba nga bamutya ate era teyayagala kutabula yandibadde akola ba Eva bana agamba omanyi omusajja ono kamuwe ba Eva bano bana oba 10 nga buli lwazaala abazaala 10 n'omwaka oguddako 10 abo tebanguwa okujjula ensi naye yakola omu ate kitwala emyezi 9 okuzaala omwana ate ne muyisaawo ng'omwaka nga ate temunadda mukola ki kuzaala naye ng'ebyo byonna Katonda yakola ki abiraba akati Adamu bw'atamukolera ba Eva bawera ng'alina Eva oyo omu ne bamanya nti nno ye y'anaamanya engeri gy'anakola ki gy'anaakikolamu eki Katonda yakola omusajja omu n'omukazi omu bw'amala obbakola n'abawa ebiragiro okwewala ebyali bigendo akabenje akanaabagwako mu maaso eyo nga ne confusion entabukatabuka yensonga lwaki Katonda yabikola bw'atyo ekintu kyonna nga kizimbibwa nga tekirina musingi mugumu nga gulimu Katonda tekisobola kukula tekisobola kuwangaala tekisobola kujimuka tekisobola kubeerawo olwawo kakati abamu batandise okweraliikirira bakama bannaye nze nawasa dda naye omusingi gwange nno tegwali mulungi kakati olwo nkoze nti omukazi ngende mugobe
nedda wangi olwonononya katambaalo bakali luddawa kabuzi wangi achaka kunyumidde wangi emisingi gye twakoledde temugyerabikira tujja giraba mu maaso awo gwe kyokola tobulawo obubuzi kakati waliyo ngambye nkino ekintu kyonna omusingi gwakyo nga tegwazimbibwa katonda tekisobola kukola ki tekisobola kukula tekisobola kuwangaala tekisobola kukola kyekirala kuguma to flourish kakati waliwo kampuni nyingi nnyo mu nsi muno nga zitandikibwa buli lunaku kimanyiramu waliwo wano abali wano nga mulina amakampuni gammwe naye abantu baba batandika kampuni ezo bayinza okujja abantu 2 ne babeera ba partners oba 4 oba 5 oba 6 kakati nga tebannakola kampuni batula wansi ne bakkiriziganya kampuni yaffe negenda kukola ki titugenda kuba mu construction katugenda kuzimba mayumba ga kikaaki tugenda kuzimba mayumba tugenda kuzimba nguudo tugenda kuzimba leerwe tugenda kuzimba ki ne bakkiriziganya tugenda kuzimba mayumba ga kikaaki busiisira kalina biki ne bakkiriziganya kakati lwaki bakola ebyo bakola omusingi gwaki gwa kampuni yaabwe nti ne bwe bali bavuddewo kampuni eyo egenda kola ki kusigalawo naye ng'esigalira ku musingi guno ku ntandikwa kwe batandikidde tuli bulungi kakati badirekita ba kampuni eyo babeeranga balina egoolo etya emu era wano kampuni eba tenatandikira ddala bulungi bwe mubaamu nga oli kyalina bigendererwa ng'ebyabwe ebiseera ebisinga bamugamba gundi gwe tetujja kusobola kola ki vaamu mu kampuni yaffe mubirabyeko kakati abantu abo bateekwa okuba nga balina same goal ekiruubirirwa kitya same vision kyekiki ekyo okulaba ebyewala eby'omu maaso nga bye bimu same mission kyeki ebituukibwako nga byonna byebiki nga bye bimu kakati kampuni ezo zitera ezimu ne zibeerawo akaseera katono singa mwalimu yali yekweseemu nga vision mission ne goal nga yesibye ebimu abamu basirika nagamba kambeeremu bubeezi bwe ndituukeyo mu maaso nze nga mbeefuulira kakati naffe abamu tugenda mu bufumbo nga tugamba owange nina myaka giweza 37 kati kamali gafumbirwa ndituukeyo kasamba n'abo balabyeko nti kozeeki fundiddwako kiri nkyejjeko waayo akuze musajja myaka 45 tolina okusasya vaawo naawe kati kamale gawasa anti banneesibyeko mpase nja bamuwasiza zibwe ndimala nga nkagoba mubawuliddeko nabo kati ng'omusingi gw'obufumbo obwo si kubeera bufumbo butukuvu bwakuwangaala naye nga kujjawo ki bambuuza banneesibyeko amiina tewaliiwo myaka mu bayibuli sigirabangayo tulina abasumba 2 wano ekigamba nti bw'osukanga emyaka bwegiti towasanga anitirabyeko no as long as oli mu katonda ng'omugumiddeko ng'olindirira mu ye luliba olwo sima mugamba asosolibwa atafa anje atuka kulyengedde olwokaano lwaki twatandise n'olwokaano luli kyabadde okutegeka obwongo bwaffe okuva mu ndowooza zonna ez'abantu n'ebigambo ebyogerebwa n'ebiki byonna bye batugamba bye batupakira mu bwongo ne bitujjulamu mu kifo ky'okutunuulira katonda ne tutunuulira bigambo ne tuwuliriza bigambo nziremu lwaki twatandikidde ku zaakayo kubeera nti tuve mu lwokaano nti tukulidde mu lwokaano
tubuuze tuwulira ii munnaffe ng'okuliridde ii munnaffe ng'okoze otya munnaffe kwegamba ne batukozesa ensobi kubanga tuwulira amaloboozi agali mu ki mu luyoogaano. Naye bw'ova mu luyoogaano n'otandulula ebigere n'odduka Yesu n'akusisinkana kaboogere batya oba